sina jimva ngenda bugenzi. Olagawa. Leka naawe just nyagendaga keye mu bintu bya plans zange. Steve yangu wadde ntomwambye ko gyolaga. Nawe leka bubu bichoka buli wamu nina okugamba nga gyendaga. Nteekeddwa okumanya buli kimu mukwano. Kale mbadde ngenda genda kawo ngenda kugezesa mu kakamera kange awo ke nagula. Yo kanjirabe ebadde ki? Tuli wangamba ogenda gikanika kati yabadde ki? Ozi togirabanga. Ate wajindagadde buli nako mbuza abuzo nzize no nzize. Dina gamba ninawe mbadde njitutteko kanika. Bagikanika yo. Kati yakola bulungi. Just tena nnyo buzibu. Obulamu buziri andali kyokka. Steve, yeno kamera gye wagula musandeze nakuwa. Njeyo. Bwati wayina okubeera. Mbadde manyiziba nene weziti nasomako ko lumuku wangamba nenkebera ku Google nendaba Canon simanya ndaba ani Kodaka bakodaka. Akayezo zina zola bezo zimu China zoliko ne eno company ya amaanyi. Sente zali nyingi ku kamera kendaba. Leka nawe. Mbadde nsubira ekintu ekinene. Gofa bunene. Zino kamera za bei zino nawe gutosala ne gaye yakanguza yangamba ezo kamera zizikwata filmu z'abazungu. Okitegera in fact never twice abajja mu Uganda zo kamera zibabeera nazo kamulembe kana GB 10 kana RAM kana processing unit kakali kano kakamera tokalabira tokanyoma lwa butono. In fact abadde yangamba ono gaye yajintunza nti abakwata bina Uganda abadde bagibapangisanga. Era in fact kajize natanyikide ne maguba kasanji tuzamu eryanda we papa nze ngatanyiko kuyingiza sente zangena kubanji pangisanga no gipangisa kati jira tujja full HD taba 8 times x ndaba zombi ebine bigeza ne bikoze checho eno tsabo tojinya enegenda kola sente. In fact ne guy yakanguza yagamonga M25 nze sigenda gamu kano ngate tumwongera sente ati value yako tetumwongera yawadde 10 era nange sigenda mwongera gwa kuboka nyuma lwa butono kano kakame kati yali andali ogambira sente meka Ejanda bangambe ya mitwala 2 kati mbanya ogenda okulaba so kendi teke mu tulabe ebintu bya kamera nga bya bei nyo bya bei. Musabo wasuzotya bulungi nnyo osibyote nnyo nange nasimuvaako eyo kwerongoosaako nange siri bubi nnyo ye musawo naye musawo mwebale kunzijanjaba naye gwe nga sikumanyi mubenzi janjaba anti mwenna mwebaliza wamu mwebale nnyo munnaye mwebale kunfaako neyanziza nnyo neyanze abakufaako bakufuddeko naye si ye gwe mpulira alina oluganda ku muzeeyi yenze omukyala yennyini nze mukyala Rosetti oli taata wange taata ddala naye ndabanga gwe yatereera oyogeza maanyi bulabika toli mulwadde nnyo kiri awo musawo obulwadde bwange omanyi bubuzaabuza emisana mbeera kaleko ate ekiro ne bweyongera ate ekiro bwemba obulungi ate emisana nemba bubi kale obulwadde bulo ne bubanga bumbuzaabuza nga bulinga ng'obulimu obw'ekiganda kati ngenda nembeerawo ne ngamba oba kuliko omuntu antambulirako engeri gye bunnumamu bumbuzaabuza ate nga ndaba musawo mufubye okulaba nga mukola ekisoboka kyonna okulaba nti mpona munzijanjaba naye obulwadde bwo bunsobedde bwo buganye kati ate ffe wano mu ddwaliro tetujjanjaba ndwadde za ŋŋanda olaba otya bw'ogendako mu b'ekinnansi ne bakusawula musawo munnaye nkubuulire nze ebintu by'ekinnansi ebyo byantamira ddala kuba byandiira ssente zange nnyingi nnyo nga mbitambulamu nga tuli ku mizigo ne bannange awo bwe twali twewalana nabo naye nga ntwala embuzi enkoko ssente buli kimu ne bansaba n'endiga ne ŋŋamba bannange musawo bwe nalaba nga bandiddeko nno ssente nnyingi nga bansabyesabye ebintu bingi ebintu ebyo ne bintama ne mbivaako ne ŋŋamba kanzire ku ddiini gye mba neesigamako mpaka kati ate n'okugenda mu by'abasawo nakoma dda nga tukyali mu mizigo nga tukyawalagana n'ab'emizigo mpozi ki ekikuluma musawo obulwadde obunnuma bungi welitandikira okukola oba nga tuli mu ssente mmeka gwerinda ejja zijjayo zona zona zotesemu ezikomyewo anyway bya kamera si bibadde bindeese badde nze kukyalirako yensonga ebadde ndeese kati ye kati naye patisho nsanze nawe kale ate nfulumamu ate gy'olaga nga nze nzize
no leka nkyetaagisa kuba gayiwe nangambye agenda kuvaawo aveewo nze nkyanja kutwalayo ku makya eryanda lya sendemeka tongayo emitwalo 2 njagasasula nkutwale n'okutwala no ayinza obutabeerawo leka ngende mulaba tisigwe tuna meeting olulala mukwano watandika ddi okuntegeerera njagala kulaba ggulawo nyingire mu nnyumba ennyumba nzagipangisa kyolya nzakisasula n'okwambala buli kimu nzakikuwa tutashobola togulawo nnyumba buli majagala okulaba oteekawo emiziziko wuuyo waleeta sisitawo wano nze sibitegeera ate nfunye omukisa taliiwo ate oli mukumbuzaabuza kale ate naagobanga mugobe waba taliwo naye era sitiro nsanze nina gye nfulumamu nina gye ndaga Steve ebyo si birungi byokola kanku buli nze gulawo tuyingire mu nnyumba tolina ky'oŋŋamba n'ekirala size era ndowooza ondabye nziza siri musanyufu sisita wange yaŋŋamba nti mweyita ba baby mweyita ba sweet gwe ne mugadawo mweyita mutyaga amannya siri musanyufu Steve naye yabigamba yali biŋŋamba mwesitula n'okwesitula nze nga tonsitulangamu naye Patricia naye muganda naye alina olugambo manyi sisita wona munnyonnyola mukwano ng'omunyonyola biki ye yali talanko ba Luganda beyita ba baby na sweet nange ebyanyiza bye mweyita baby ne sweet muganange yabiŋŋamba sebo ne mwesitulanga n'okwesitula ojjidde mu bukambwe sikutegedde nanti era zezo mood swings zenjijiddemu kubanga mweyita ba baby ne sweet nze sibyagala era byanyiza bw'oyagamba nti kyoyagala sinagako nti oyagala sistawo noleka ejjuliŋanga ontwala ate ndabulwaki mubyeyita nanti kyobanga nkugambye mood zenzijiddemu njagala oggulewo tuyingire mu nnyumba kanawe anti mbali osaze na programu gye ŋŋendako naawe ate ngisazeemu oyagala kunjeemera palisa obuzibu olina naawe ogera n'owanvuya ebintu mwana kale ebintu ebiteesemu ekibeera onoggulawo toggulewo ebintu ebyo nze binsobedde nagamba ebintu byalubaluba kati Steve n'obuyambi bugenda tandika okukendeera nkubuulira nkwata bulungi ne bannange tugende nkutwaleko atugenda onkomyeko awo n'ebintu byo Steve sibyagala byotandise kati okoze otya nekwabiri yobadde ongambe gakunfunyayo naabi bwofa ssente naye ze byange twagala bikolako twala eri empisa eyo esooka nyina alusaazi nyina sukaali nyina puresha n'omutwe guno nga gwannumya embula n'okulaluka amagulu mpulira amagumba gammeketa ebigere n'obugere buno obutono abo mpulira bummeketa kale oba ku bukadde nga bwe buleese omanyi obukadde buba buyita kasomba kakati kyengenda okuyamba ngenda kutwala mu kyuma kikukebere sisitimu yonna tumanye oba ddala obulwadde omutwe gwe gukuluma puresha sukaali bwe tunakizula ng'okyali mulwadde tunoonye eddagala oba tukukyusize lye tubadde tukuwa naye bwe tunakizula nti oli mulamu bulungi tukuwa ebbaluwa oddeeka musawo nze ebyo ebyuma nga sibigendamu nze sijja genda mu kyuma musawo mpulira ebyo ebyuma bitta n'okutta buli agenda mu kyuma tadda siina gafiira mu kyuma ate mpulira babiyita bisikaaniya sisobola musawo ebyo bijja kunkutulira ddala ate nfe n'okufa kati nkizudde wawona kyotayagala kwe kuva mu ddwaliro kati kyetugenda okukola ffe tugenda kukola rishafo tujjemu abantu bonna abatutwalira space kubanga abalwadde bangi bajja wano nga tetulina we tubassa ate nga gwe wooli oli mulamu naye toyagala kuva mu ddwaliro kubanga eddwaliro ogamba oli muwala wa nannyini lyo tekikola makulu kati nze kyendabye tugenda kukola rishafo mwenna betulaba nga temulina nnyo makulu tubajjemu. This is not a foster house. Titulina kifo kya kulabiriramu bantu kya bakateyamba nedda mukwano. Tuyina kubeerawo nga tujjanjaba bantu ng'ate baleeta ssente. Kati gwojjuza ekifo ate nga tosasula. Kati taata wange mwamugambyeko kwekyo nti nogenda kungoba mu ddwaliro okunkolera ebbaluwa. Taata we era naye yakola bizinesi ng'ayagala ssente sibo kiri. Kati ate okuteeka wano abantu nga ekifo ky'obuyambi ndabanga ekitakola. Musawo n'ab'ekika nabo basala baleeta ssente. Kino ekifo si kyabakateyamba. Era singa yali yakola ly'abakika yali badde tateekamu bantu basasula. Kati gwe tutafunamu ssente oba totukolera. Kale weetereeze bebe. Onalowooza anansobola. Asijja kuba.
AKASATTIRO basatira